Olunaku olwaluweza olunaku olwokuna bukyanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibala omunda mu ggwanga lya Uganda ekya WBOS kitandika kubala bantu nga kuno kwatandikibwa ku lunaku olwokutaano olwa ssabbiiti ewedde. Yadde guli gutyo poliisi munda mu ggwanga lya Uganda etegeeza nga bwetandise okunoonyereza ku misango esoma mu 6 nga gyekuusa ku bulumbaganyi awamu n'okubba obuuma obweyambisibwa mu kubala abantu oba ziyite zi tabuleti nga bino byogedde omwogezi wa poliisi munda mu ggwanga lya Uganda Fred Enanga enkya y'olunaku olwaleero. Tujja kizuula oba ddala kituufu babobba bobbi oba waliwo omupango ogw'okunnyuka ne butabuleti buno obwa gavumenti. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, Fred Enanga ategeezezza nti poliisi ensonga eno egikutteko Nabwala okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso y'okubala abantu, ng'ategeeza nti baliko emisango 7 gye bali mu kunoonyerezaako nga gyekuusa ku kubbibwa kw'obuuma buno. Kozesebwa mu kubalibwa 7 obwabuziddwa oba obulala babobbye. Kompyuta emu yabbiddwa ku kyalo ky'Ekivu ekitemu wano Ensanje ku mukyala gwe bayita Ahumuza Octavia. Ono agamba nti baamenya mu nju ye ne babba ka kompyuta kano. Poliisi Ensanje eri mu kinoonyerezaako. Enanga era ategeezezza nti emisango egisinga gyaddizibwa ku kiro ekyakesanga ennaku z'omwezi 10 oba kiyite census night nga bandi ku bano babbako obuuma babalumbanga waka. N'omubazi omulala gwe bayita Namale Sarah, ono naye ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano agamba nti ababbi baamenya mu nnyumba yaabwe ekirinnya-bigo e Kawanda ne babba ka kompyuta akabala abantu, National ID, ATM ye ne ssente $10,000. Poliisi e Kawanda ekinoonyerezaako. Enanga era ategeezezza nti obulumbaganyi buno bwasinze kweyirisiza nkuli mu disitulikiti okuli Busia, Luweero, Nakaseke kosa n'ebitundu ebiriraanye ekibuga Kampala okuli Kira ne Nabweru wamu n'Ensanje. Ng'Enanga ategeezza nti waliwo n'abantu be bagombyemu obwala olw'okulemesa enteekateeka ey'okubalibwa. Nabweru wano Wakiso waliwo omwami Boogere Stephen myaka 44 ow'Ebuyinja zone. Ono yali alina okubala abatuuze ku kyalo ky'e Kazangola. Alaga nti mu kuddayo ewaka ng'ennaku z'omwezi 11 ababbi bamutaayiza mu kkubo ne bamutulugunya ne bamubbako akasawo omwali ka tabuleti kano. Mu ngeri emu Enanga yeyambisizza akakisa kano okutegeeza eggwanga nga poliisi batandise dde okunoonyereza ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku mubaka Francis Mwejuche ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno. Investigating circumstances under which Honorable Mwejuche Francis, the MP Buhweju constituency, was attacked and injured while responding to a land conflict on the 12th of May at around 3:30 p.m. at Nyakishana sub-county in Buhweju. Enanga ategeezezza nti ono yabadde ayitiddwa okubaako ensonga z'ettaka za Gonjoola kyokka nga yakubiddwa bakanyama ba Mugisha Franka balumiriza okwera emabega w'emivuyo gino gyonna egy'ettaka. While visiting the land, the Honourable MP met resistance by a group of armed people who are connected to Frank Kamugisha. They were armed with sticks and they confronted him and a fight ensued whereby he was hit to the head and sustained some serious injuries. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku Crackers TV agaleero.